bas ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka kati bakakikolera emyaka 26 Herman Basudde afa lunaku lwali lwa Sunday bakola enteekateeka y'okuba ate nga bajjukira n'okusabira Herman Basudde era nga abawagizi ba kadongo kamu baali bangi nnyo abagenda sayidi z'e Bubondo naffe twabiteekamu engato ne tusobola okuba ate nga tugendayo tulabe abawagizi bazze batya omulundi guno nno enteekateeka tambula bulungi nnyo yatandika lunaku lwa mukaaga waliwo akasiki era nga bayimbi bakadongo kamu ab'amaanyi basobola okuba ate nga balabikako ku lw'omukaaga olwo ekiro bwe waggweera okumakya emmisa n'etandika okusabira omukulu gwe bayita Herman Basudde era enteekateeka eyo yaggwa ne bagabula abantu bonna abaali bazze era tewaliwo kivulu nga mirundi emirala gibaddewo gibadde gisinga okuba ate nga gitambula nti wabaawo ebivulu batekawo ebivulu era ng'omukulu gwe bayita Yasin Kiraga omukulu ono nno yasobola okuba ate nga awonya bannayuganda embeera ey'okugamba nti waliwo abaategeka ebivulu ate tugende tusonde tuzimbe entaana tukole tutya Yasin Kiraga yasobola okuba ate nga akyetuliramu n'agamba ono Herman Basudde yali munywanyi wange endongo enali njagala kwe kuba ate nga yeevaamu n'asobola okuba ate nga atereeza ekijja era omukolo gwe yasobola okuba ate nga agweyimbamu n'asobola okuba ate yagumaliriza omukulu Yasin Kiraga ono ategeeza nti embeera yonna nga bw'etambula ayagala okuba ate nga azzaawo kabula dda erinnya lya Basudde lisobole okuba ate nga litinta Uganda yonna n'ensi yonna nga we yayimba budde owedda basobole okuba ate nga bamusomako mu mbeera yonna kati embeera nga bwe yali abawagizi ba kadongo kamu abaaliwo baali bangi nnyo abaana b'abagenzi be nasobola okuba ate nga ndabako abakafeero baaliwo owa Livingstone Kasozi Diana yaliwo omukulu aba Herman Basudde bonna baaliwo era okwebaza basobola okuba ate nga beebaza enteekateeka eno na bonna basobola okuba ate nga bajja ndowooza katutandikire wano mu kusabira Father Kayemba Colonel okuva echansi parish awo alina obubaka bwe yasobola okuba ate nga asibirira abayimbi mu nsonga za music nga omukulu ono yasobola okuba ate nga akuliramu okusabira omukulu Herman Basudde twatandikira wano nebatuyimbira olugendo lw'e Bulaaya nebatuyimbira omukyala mugerwa akaddannyuma simanyi mukulu bw'agambye ebyo byonna basajja batula ne bakola ki basobole okubeerawo ate si bo bennyini bokka n'amaka gaabwe kati Basudde yafa ku mwani aleeta ettooke wa jjajja wali mu mmanga wali bye yakola si bye birabiramu kati omusajja akoze ebintu binalabira abantu begagojja obisanyiramu era kyenkwasisa nnyo okulaba ng'omukulu oyo akuba ennyimba za Basudde ate nga so talina lisiiti emukkiza kuba ennyimba za Basudde ate bamala asabe ne ssente nannyini nnyimba ate bamusabe neki ne ssente tekisoboka bannange ekintu ekyo njokedde nga nkirowoozezaako nnyo ate nga ŋŋamba kale ndibafuna ndibagamba ekyokubiri abayimbi obanga bwe muli wano mwagala ebitiibwa nga muvudde mu nsi muno nga mukyali ku nsi mubikolerere mukolere ebitiibwa ebyo ekinanyuma neruli kijja kunyuma nga tokyaliwo tuli ffenna abooluganda kyesokedde kyekiriwawo omukama abaleesa bazzeeyo mwebale twagala amaka gano badde nsaba abanasobola okutuuka ku kijja ekyemmanga enteekateeka bwe yatambula Father yasobola okuba ate nga akuliramu okusabira kati abaana bano abaana b'abagenzi bekutegezezaako okuli owa Livingstone Kasozi Diana Kasozi wa Paul Job Kafeero gwe bayita Kafeero Junior n'abalala bonna basobola okuba ate nga beebaza bonna abawagizi abasobola okuba ate nga bajja Salongo Katende Basudde nga nsooka okwebaza ab'emikwano mwenna buli asobodde okuva gy'avudde okutindiga eggendo abavudde e Kampala ne mu makubo mangi ne mu bitundu ebimu eby'enjawulo bannange mwebale nnyo mwebali eddala ne neebaza omukulu omwami Kiraga nti mukama wange webale okutindiga eggendo era wabaddewo taata webale okuva gy'ovudde wennojjo eno ffe baani bannange tuyanze nnyo tuyanzeege nti tojjanga okwo otulaze omutima ogutasangika mu bamu bannange ogw'abakungubaza abatuufu kati gwe mukungubaza omutuufu nati nayimba oluyimba obulimba bw'abakungubaza ngatya mukama wange gwe toliimu ensonyiwa naye nga
tweyanze nnyo tweyanzeege nebaza ne bannange bano yono mwana muwala Diana Kasozi kwebaza webala okubaawo nebaza ne muto wange nebaza muto wange ono be bamu ku abo abasobola okuba ate nga baaliwo. Diana yasobola okuba ate nga ayogera ebigambo bino. Manya Diana Kasozi Lawomugezi Livingstone Kasozi nsanyuse nnyo olunaku olwaleero kubanga ndi wano nga tujjukira omugenzi muzeeyi wange muzeeyi waffe muzeeyi Herman Basudde. Kimpa nnyo essanyu kubanga omwami oyo batambuliranga wamu n'omugenzi tatanga Livingstone Kasozi n'omugenzi muzeeyi waffe lwa muzeeyi Paulo Kafeero. So mba musanyu lingi tuba nga tucelebratinga nga tubajjukira ate ane nebaza nnyo omwami Yasin Kiraga banange tetulina na kyakola tetulina na byakugamba wabula tukwebaza nnyo olw'omukwano ng'olaga bamuzeeyi baffe. Yasin biki byakoze kuba omuntu ayinza okuwulira erinnya Yasin ekisookera ddala tebisomeka ebyo toyinza n'obutabimalayo n'ekisookera ddala ensonga lwaki ffe tuli wano bantu bangi batubuusa amaaso naye ye atuwa omukisa era ayagala nnyo abantu bamanye n'ebitone byaffe so tumwebaza nnyo omwami oyo n'ebino byonna byetukoze wano olwaleero musaali gwetwandiisenga ambasada waabyo ababeereddewo mu mbeera yonna tetulina bingi byakumwogera kwaba tumusabira Katonda amwongere ebingi. Abawagizi bammwe abaze abawagizi baffe basanyuse nnyo twayimba ekiro penga akasiki naye luwoolaga totuula kuyitonda akola kitegeeza basiimye. Aya basi omukulu gwe bayita Yasin Kiraga Don ali e Canada ye yakoze ku nteekateeka kosta ezavudde e Kampala zonna abawagizi bonna ye yabasasulidde ye yakoze ku byokulya ente nga mmeka awo nno n'ogamba nti ate si ayagala Basudde abasinga mwagala nnyimba zokka agamba Basudde yali muyimbi ne bagamba gendako ebubondo asiinaamu kati Diana Kasozi agamba nti ennyimba za muzeeyi we agenda zizza bujja era yeetaaga buyambi. Wulira endongo yetambula etya endongo yange nze sofa nkyali mu nnyimba za muzeeyi nze nkyayimba njagala kuzizza abantu bazimanyi bantu bangi tebamanyi nnyimba za Livingstone Kasozi basinga bamanyi zino eza siriimu naye omusajja alina ennyimba ennungi so njagala kugenda nga nziyimba ozizza bujja nzize bujja abantu bazimanyi ate nga ndi mwana muwala no kyekyewuunyisa kyogamba n'okuyimbamu oyimbamu soko tuweemu nakomyewo abawagizi abanga abaluma we mwawulira nti nolungolodde ninawo ebintu bye nalese okwatulanga mbaddiramu ku byaliwo ebyo nga njagala mpite mpolampola obiwulire yateweekanya kyali kibimbeera la kufanze kwolwo nandirabye okuleka bannange n'erinnya nerogerwako ekyekive nti yetoyo so nga ate ninaana b'eŋŋanda bangi okusaako naddala mmange tekyemmanyi nti mbeera kubanga ŋŋenze teyandiwonye awo wenkobye olwaleero. Ennyimba bazinoonyeewa ye Diana Kasozi oyo ndowooza nga bw'owulidde ennyimba za muzeeyi we zemwali zemutawulirako agamba agenda zizza bujja. Mutabani wa Pojo Bukafeero naye yaliwo gwe bayita Kafeero Junior era yeebaza bwebaza beebaza. Wulira amanya Kafeero Junior waliwo omugenzi Kafeero budde kyaggwe okunjango konjeru tujja tubeere wamu Wasseruganda kuba naffe twaliyo nga 17 batuulekera naye omukwana abawagizi gwe batulaga tubaza ne mukulu Yasin singa siye so singa tetwali badde nga tuli wano olw'omukwano gwalina ku famire n'ebintu byakola tumwebaza twatuuse kiro naye batulaze omukwano kwatukubye endongo gye sikubangako nawe gye bakubye maama atukubye endongo okuva ku ssaawa zibadde 7 tumaliriza nnya za misa naye endongo waliwo girabyeko emisa netandika maama tuba emisa ye bajje mu ddiiro tujje mu ddiiro naye tubali tukyakikuba so kati tuleeta tusaba mutuwagire nawe. Ennyimbo oyinawo ennyimba ezo sofa ninawo oluyimba lukyali mu studio kuzaalibwa bwomu mu kika ninawo kati obadde oyimba za muzeeyi soko tuweemu ati nina suula busuuzi kanswemu ka muzeeyi tisempala nswadde ajendiyo weno sikyetegeera nze senda z'amaanyi sandibadde nze akandabani oyo kafaanana essanga ensi nekyuka
mbale emirembe gino madala y'enseno ngera mukuguka nga natemya asobe nga tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omukulu ono gwe bayita Herman Basudde emyaka 26 abamu ku babaddeyo benkutegeezaako mu nteekateeka eyo era omukulu gwe bayita Mamuli Katumba abayimbi bangi ababaddeyo abanyi naye Mamuli Katumba yabakulembeddemu abasinga boyinza okugamba nti baani bali abayimbi bebuzaabuzizza. Mamuli Katumba yeebazizza omukulu gwe bayita Yasin Kiraga yasobola okuba ate nga ateekawo enteekateeka n'okujjukira n'okusabira Herman. Anti oyo muzira Yasin muzira nnyo kubanga Yasin mulabi bulabi omwana omuto n'asalawo n'azimba ekijjukizo ky'Abasudde buli mwaka n'ateekawo okubeera nga bajjukira Basudde ng'ateekamu ssente. Olwaleero nkugamba nti abayimbi tebazze Costa zitaddewo nga za bwereere baalyekwasiza nti wati tulina ssente ne Costa zibaddewo nga za bwereere bwe baba tebazze ekyo kiri. Naye Yasin tumwebaza nnyo gyali e Canada yeebale nnyo yeebalire ddala Mukama. Ate nno nkuwayo ekyamagero naye nja kukyogera nnyo nze alina engeri gyanzijanjabyemu olwaleero akabaasa ne kajja nga Yasin yakampadde. Muwulidde Mamuli Katumba ono mutabani wa Herman Basudde bamuyita Frank Serunjoje naye ayina bye tugamba. Emikolo gibadde mirungi nnyo era twebaza nnyo bannamasaka bannabuddu ne bannayuganda okwetooloola ensi yonna nti beebale kujja beebale kwagala munnabbi Herman Basudde beebale kumuwagira. Leero tubaddewo n'okumusabira era abantu babaddewo mu bungi babaddewo n'ekitambiro ky'emmisa. Neebaza nnyo abantu bonna ababaddewo mu kusabira omugenzi Herman Basudde. Neebaza nnyo abayimbi b'akadongo kamu okusingira ddala mwami Mamuli Katumba. Mamuli Katumba teri lunaku lwonna lwali lubaddewo nga Basudde lwatabeerangako eno newomulimba bulimbi n'omukubira essimu n'ogamba Mamuli Katumba ebondo waliyo ekiriyo yeekanga atuuse eno ng'ategedde teri kiriyo wamulimbye naye ng'akoze eki ne mwami Matiya Luyima ne mukyala we bambi bantu balungi nnyo bebayimbi bensinga okwebaza ennyo mu bayimbi b'akadongo kamuti bakoze kyamaanyi nnyo okuba nga badduukirira buli kikwata ku Basudde. Ese omukama wange nga tujjukira emyaka 26 ku kyekiwumbe muyimiriddewa ekibumbe twagala kufuna engeri twagala kunoonyereza ofiisi entuufu ey'okutuukiramu mu Masaka City tutwaliyo ensonga zaffe ng'abawagizi ba Herman Basudde n'abafamire y'omugenzi Herman Basudde naffe batunule mu nsonga yaffe kubanga kyetwagala ekibumbe ekyo eky'Abasudde kiteekebwe ku werokamu e Masaka. Fenga ffe Yasin Kiraga tumutegeeranga omuntu oyo omuntu eyavaayo yenga najja naddaabiriza kino ekifo nga bw'okirabye naddaabiriza entaana y'Abasudde abantu abangi kye batasobola kukola essaawa zino kisombya abantu abawera era fenga ffe senga teyali Yasin naffe tetwandize wano gogema muvudde ndejje ne mugamba mujje bubondo tujje bubondo tusiime Yasin oyo Kiraga ekintu ekyakola. That's why yatwawandiika n'oluyimba omwoyo gwa zaabu gwe tulina ogulumirirwa abayimbi abafoolina mbeemu oli muzira mu bazira mu Uganda yaffe terya kwenkana ozukusizza kirota ky'Abasudde ekyokulambulanga ng'omuyimbi asinga kino yakiyimbako muratu ng'akubiriza banne bagulawo okuziikirwa balambulwe nga we bali babafudde mu kisaawe kyabwe nga bati ky'abasinga tekyasoboka yafa mangu akola obulungi yafa mamusasula ekyandikoleddwa abantu 1000 okikoze omu. Yasin webale omuzimbye omuyoyose galimatiri bona naffe abato twalambula twasiima wali wanyirira abaana b'Abasudde obasitudde akola obulungi Yasin yasiimwa oyimbidde mu byafaayo wesiimye olese omukululo. Aya basi oyinza okwebuuza nnamwandu wa Herman Basudde Aisha Nakitto yabaddewo yatubuulidde ku mbeera endongo nga bweri agamba nti okusomoozebwa kwafuna akadde kano olw'ensonga nti yali amuyambako akadde kano taliiwo kyova owulira nti endongo tekyatambula bulungi naye ng'endongo aliwo awalukagga mu Vision Heroes gye bakubira endongo okuvawo kw'omwami wange nga nze yali ng'ayimba naye
nadde kubanga twayayiyanga ennyimba netulikodinga n'atwala ennyimba ku rediyo zezireeta omuyimbi ebbanga kisikyasobola kubanga ekitone kyange kinnuma nnyo kubanga Basudde yali akisitudde naye olwokuba nti sikyalina busobozi kutwala nnyimba ku rediyo music kati ali expensive lwamuseera ensonga lwaki sikyawulira naye nga nnyimba nyingira mu kibiina kya Masias Vision Heroes neyawekyengera nebaza kyamaani wange owakadongo kamu DJ Kikofiira olw'okunsindikira abayimbi bonna mu ggwanga ne babeera nga mbadde nabo wano mu mukolo gwa Herman Basudde era mwebaza nnyo mwebaliza ddala abatazze ate abatasobodde nabo kansabe omwaka ogujja inshallah obulamu nga weebuli tujja kuba nabo ndowooza enteekateeka ya kabuladda eri mu jjiya enteekateeka ya kabuladda eyimiridde ku Yasin tujja kuba basi enteekateeka kutegeezezza abakabuladda abayimbi abayimbirawo endongo baagikuba omukulu gwe bayita Kagulire abamuulyako omukulu ono naye yatubuulidde byajjukira ku Basudde naye nga ono yali mukama wange wayimba naye soko tuwemu akapera nandika bawadde lwakuba obulago buno si mulungi nga bwe kali amaloboozi gafudde dda entuuye zanvaamu ngasimba gemaziga mikwano gindimu abampitangako ng'akoola matama bagasimba enkondo bwe balaba mpanudde emboona ng'atadde ku midaala ntunda ne bakoneza nnyo emmiro bwe otagaba yasukka obukodo kale natandika nsaagirira ng'abambagira ku bisenge ne mbayita kawendiima nga bali mu biboozi omutali palana n'esituka ey'ekitalo nga baagala nzira embwa emabega katandufiire mu sikulimba mwana wange n'atugwa ebyawongo yandibaddeko oba omulala naye Sseruganda bwe tuzaalwa najja ntula ati nteega kiki namusobye okuntemula kati ez'Abasudde olina z'olinamu nzirina naye nga mu budde buno ezimu zigenze zisanguka zojjukirako embeera tugimanya emyaka gidduse nsobola okubaayo n'oluyimba lwensobola okubawaako ekitundu manyi kasamba lyanda nza okujjukira amangu abange mbalamusiza mwenna sosodde mbika mubeera nassanyu lwe mpulidde nga nina be naleese embawe nange nkyewuunya nakifuna nti okunyumya ebibatuuka mitwe sinze njagala naye nnyini nsi yannaazaako ebibi nembeera muyonjo mukawo w'emmiro nassaamu eggono kitegedde embeera bwe yali nga tujjukira omukulu Yerimani Herman Basudde emyaka 26 taata wa Yasin Kiraga okuvaako saidi z'omu Butambala naye yaliwo mu nteekateeka eno ne maama wa Yasin baaliwo yayogera ku nteekateeka gye basuubira okuba ate nga bateeka ebubondo eri bweti omwana omuteeketeeke bwati bwayisa bakadde beera ennaku z'omwezi 8 omwezi gw'omusanvu guno ababukedde TV Sentinale mwenna mbakoowoola mujje ku mutalankanaga mulabe Yasin byakolera abakadde na byonna byakoze kati olwaleero tuli wa Herman Basudde kijjulo mukirabye bintu byonna yabitaddemu ssente ate n'enkyukakyuka wano ekyajja olw'ensonga abayimbi bonna abakadongo kamu batuula nga bakulemberwa kyeyamaani waabwe Lagadi ensonga ezo ne tuzogerako nga nange ndina Lagadi mu ofiisi ye nga baagala kukola wano ewa Herman Basudde wabeere kyabulambuzi abayimbi bonna buli Desemba babeerenga nga bakuŋŋaanira wano bajjukire Herman Basudde n'abayimbi abagenzi abaagenda bonna babajjukirire bagatte misa yaabwe ebeere y'amaanyi nnyo wano omukolo gubeere gw'amaanyi abayimbi bonna bakadongokamu bebatobe bakisazeewo nga bakulembeddwa mutabani wange Yasin Kiraga nga baagala bateeke wano enkulaakulana n'enkyukakyuka nga 8 ogw'omusanvu ijja kuba lwa mukaaga yenteekateeka bwegenda okuba ate nga etambula nayo yembeera abawagizi ba Herman Basudde nabo baaliwo era omukisa baagufunira ddala ne basobola okuba ate nga batubuulira Basudde bamujjukirako ki alinnya lyange enzo omulodi Mukobaali
omuyimbi munnabukomansimbi ate nga nze coordinator w'abapukamiing bannabitone bonna wano mu bukomansimbi district. Ani yakikuwa? Superedi tukiika kuguleeta Masaka waggulu mukama wange. Bannonda nga nze mukama waabwe. Kitegeeza gwakiikiridde abayimbi Masaka wano bukomansimbi era wano kati nze mbakiikiridde era alizati sinjazizaayo ewaffe okuguleeta Masaka waggulu gye tutuula mu lukiiko. Kati enteekateeka ebadde etya eya leero okujjukira Basudde ki ky'omujjukirako? Omukulu Basudde kyesitayinza mwerabirako kwe kuba nti ebintu bye yayogeranga oba bye yayimbanga ebimu bye tulaba ebimu biyise ebimu by'omu maaso bye twali tutasuubira ku ssaawa ya leero nga bye biriyo okugeza nga byo baasi duniya tugenda okutunula era nga mu nsi baasi. Kitegedde abawagizi baali bangi nnyo n'ab'ebubondo baayogera. Amanya nze Kakande Victor. Oli waawa? Ndi w'ebubondo wano oba kirya Saaka naye Basudde oyo mujjukira nnyo olw'ensonga ekutandika endongoye ffe twamunyenyezangawo. Ffe bombekebe nga tubunyeenya n'atandika kati awo yagendera mu kibuga n'atandika ate bwenva eno mu kyalo ne musanga mu kibuga ng'ali gaba okugenda gundi awo yabeereranga awo n'atandika naye nga ye ate era musaayi gwe gumula okugamba Kakande ndi waawaka. Amanya Sebambula Julius sinzira Julius Saaka omusajja oyo ennyimba ze zatukwata nnyo ku mutima. Kyakubiri yafa ndi mu kibiina kyakusatu nasoma emaleku nali nsoma ne muwala we ne mutabani we mulongo Nakato ndowooza n'omulenzi bayita Moses tusoma mwe baamubika essaawa zaalinga kale munnya abaana baabanona mu kibiina bagamba taata wamwe afudde kuba nali nsoma nabo amutwale tuvaayera saamalako nabudde nziruka nenzija naye nga ennyimba ze zatukwata ku mutima era wano tetunafuna muzimbi afaanana Basudde. Kitegedde abawagizi bakyayogera. Basudde mujjukirako ennyimba ze yakuba ennungi ezinyumira obulungi ezinyumira n'abantu bonna. Naawe oli muyimbi? Esebo. Bakuyisa? Omulangira Kimera Crash. Esebo. Omulangira nnumbye n'omuziki nawamba abadde tamatira nataawa nsibuka bukoma ebuddu ewagoloba ekavule abantu b'ensi eno mutaayi baagala basente mbatidde nti yerere jangu nkukwateko naawe sembera nkukwateko tombuka ndabye n'omukwano gw'omungi okujjuza fuso otonimba oyo kadongo kamu owange kati owa Basudde namuddamu bbanga 4 ku 5 era olumu ku bdo zino tireeti amani Basudde gy'oli golokoka omuyimbi bw'atafa nzaaliddwa nkuzukize buli ewagira amani nzaaliwo kati ewakula ennume eva bukoma mu buddu kula omulimu omulungi gwe natendekwa gwe kutigomya obumese n'okubuka